tubaniriza mu program zenga bwendaba manyi ebisera bitulimu kati bya kalulu bya kulonda mu ggwanga erya Uganda abakulembeze abegwanyiza entebe y'obwa president so sentebe ya president nube mpya abagamba nti abegwanyiza entebe ya president mubanga abalaga nti waliwo yajiwamba tajja kugivaamu nze manyi office of the president not office for the president office of the president abegwanyiza entebe eyo bali munana bali mu Kawenja baba tadda katuko kebyokulonda ketumanyi nti kali independent electoral commission ya Uganda kulirwa omulamuzi Simoni bya bakama yabata kati n'abakaba parliament bamaze okusunsulwamu kunaku lwokutaano basunsulwa mwetwala bidda bamunga bazze nga tali n'omu abavuganya. In fact speaker owa parliament ye 12 ne deputy we obadde balinga abamaze dde okulabika wabwe abanga Anita Amongi yazzenga talina mu amuvuganya ate bagenda kuvuganya ku speaker kati member achali member kati member parliament yayisengira kati agenda omulangira kaya bonna member lwaki muntandisa mu nseko olwaleero agenda kuvuganya ku speaker oluvanyuma kati biri ya parliament byawedde omulangira kaya kozo oli mu 7 side of course ebintu ngo birabira nga birabira wala kuvuganya kwa speaker okay so gwe mundabayo olaba nti waliwo ayinza omuvuganya n'amuwangula kuba speaker tewali kati ovula nkugambye ti speaker parliament ye 12 deputy we bamaze dde okuyitawo besoze parliament tebana bakufuka ba speaker parliament eno gye balina imala eri waliyo abajja okuvuganya kubanga manyi nti gundi ajja kuyitamu ni semujunganda era ajja kuvuganya kale tubirinze okay nenda tubaniriza awo wetuli waliwo n'abalala benda be ate ab'enyalembe basinga okujja n'opposite tewaba n'omu abavuganya nayewunyiza nnyo mwami Kasayija leero okubanga taze unopposed kirabika bwe yagamba shwi nga tebalaba bulungi shwi okay kale tuyina wano programs ez'ebyobufuzi ku Dream TV ne Doxa TV ne Impact FM musobola okuzigoberera kugeza ng'ekyoto ky'abataka agenda ku Uganda Monday mpaka Friday tulina Uganda eyogera buli lwaggulo tulina omugundu ne programs endala so musobola okugenda eyo ndooza bajja kusiima bakyaza omulangira kayo mu 7 side ababuulire naye nga kwanita ne tayebwa n'oyo abiyanga simanyani alla ndooza bwe yateekateeka nti abo bo tewali banoomu abavuganya waliwo omukulembeze ajja mu bukulembeze nga Allah tasazeewo waliwo ajja Katonda yagaba obufuzi Allah yagaba obufuzi oba babufunye batya Allah byonna yaba yabikoze bwe baba babbye Allah yaba yababisiza kati ate omwana Allah yaba omwana ali amugaba Allah kati lwaki yamujje ku mwana mutebi ate n'amuswa ku musajja kiwanuka aluwa mwana eyo kulangira kayo gamba ki omusajja omwana olwafudde bagenzo okubika Angela bagenzo okubika na mirembe oli musajja towawaka yagenzo ogenda abike nabo kati ati kitaawe w'omwana yazze dde okubika kati Allah yabadde atunuddewo Allah yabadde atunuddewo Allah yali yakiteekateeka simanyi oba producer ne fancho oyo omwana Angela so tukazeemu producer kyemanya soloka tune ekisoboka tusaasira family naye tutandikira awo ennyini omwana Angela yafudde yo n'omwana yakolako wano yakolako wano abakadde nganze wano basobbatera okubanga bajjukira naye Angela oyo bwafa ate tugenda okuwulira nti taata omutu teyanza producer abadde mulwanirizi wa ddembe nga yeteerwanirira simanyi ekyo kikyo mulangira kaya kitalo nnyo eri omwana yabadde amaliriza misomo gye wali ku UCU
Ettabi siri ne lyo ne Kampala. Of course eddene tuba tumuteeka lumu ku ddene naye nga wana Kampala. Angelo oyo javudde mulamu bw'ensi eno naye omulangira kaya kaleeseemu allo oba Katonda yabaddewa omulokola agenda kulwanirira Katonda we yabadde azibiriza ebbanga lino omwana n'akulanga omwana taata mama nga yamukweka naye eyo nayo nteekateeka ya Allah nteekateeka ya Katonda wammwe mumbuuli owejjokolera Yesu bw'ati bwe yateekateeka oyo omwana kasa yafudde taata n'aboneka omwana wange kati mwagala kati ntandika okwogera njogera olwedde olwobadde oyogedde basebo ne bannyabo mbalamusizaako abawuliza n'abalaba bwe baba nga gye muli nze Sonko Charles okuva ejjokolera tutandikidde ku bulamu bw'omwana oyo yali nno na mukirisitu mukirisitu era kyova tutandikiddewo kitalo nnyo naye nga bwe njigiriza bulijjo nti Katonda yatonda omuntu mu njigiriza eyaffe oba mu nnambika eyaffe nti Katonda yatulekera eddembe ly'okwesalirawo naye oba ogobedde bulungi ebintu by'omwana oyo abadde balina ebifaananyi bibatambuza nga bifulumya nga yeeyogerako nti nze ng'alanya nga nga mulamu namulaga nze namirembaani neeyogerako ndi wa kika kya Kkobe ye yennyini yeeyogerako naye nga bwe yayogera ebyo nga abadde akudde mu maka g'ono omwami gy'abadde kati kiba kitegeeza nti omwana yali amanyi ne mami we ng'amanyi bulungi nti taatawo ate nga kyangu nnyo okuba nti bwe yali ajja mu bufumbo kubanga omuntu ayinza okuba ajja mu bufumbo oba n'olubuto oba ne beefaana bwetyo kubanga mu nsonga efaana bwetyo okujja kusansi watuuse naye mu nkola ey'obuwangwa wano nga bagamba mama w'omwana yakola ki yamanya ekituufu kale mu ngeri efaana bwetyo ebintu ebikwatagana ku bulamu bw'omuntu okujja mu nsi Katonda yatulekera eddembe kyova olaba ne woba okoze ekivve katugeze nze nembeera nga nakutte mwana wange omwana oyo bw'abanga abadde wafuna lubuto tekigaana kukola ki kulufuna kuba bwe butonde tekigaana ebintu ebyo naye kati wali omwana bw'aba yafunibwanga ono nnyina akimanyi nti ono ye taata omutuufu kati ono ayinza okuba yayagadde okulabisa mu ngeri emu oba endala taata ono omulabirizi kubanga olaba nti mu lumbe wali omukyala yabadde agaaga nti neebaza senga Nambooze kubanga ojjukira omuguli wa Kkobe neebaza senga Nambooze kakati nga kirabika ne bwatuuse okubika ono taata ndoza tebaamukoze eki taata mukuza tebaamulabyewo kati ejja kirabika nti obuzibu buli wakati mu bazadde bano naye ye Katonda yatulekeredde embeera amazima gakoze ekigabadde galabika kale mu ngeri efaana bwetyo nti oba okoze ekibi Katonda aba alaba oba okoze ekituufu Katonda aba alaba naye engeri y'okutambuza ekintu mu mazima ye ekyo yamanya bw'alamula kati mu ngeri omukazi wattu ekyamutuuseeko oba ono yatuuka okwagalana n'oli ng'omukazi akimanyi ne bwe kituuse okubeerawo ze nalowooza nti omusajja alabika bandi badde basooka kutegeeza ye n'asima naga nti bali nafiiriddwa omwana nga ne musajja munnange mumanyi mu butuufu nti DNA eraga nti omwana oli yabadde amulimu naye ndoze batamulabyewo wano ne beebaza ate oli ali bweru n'agala okujja ekifaananyi nti kanaye kambalabise nze mbadde ndabirira omwana okuva mu buto nekijja muzeeyi bwe nti bwe nakiraga haji kyakuyiga ki ekirimu nga tutunuulira ku ngeri Allah gye yasengekamu ebintu ebulamu bwaffe A'udhu billahi minash shaitani rrajim balamusizaako abatulaba n'abatuwuliriza entalabusi yakala ki entalabusi ya movement nvuddeko mulundi go si Rubaga ennaku zino muli ku mwanja ne Rubaga kaakati sebo okusinziira mu byawandiikibwa nina olunyiri wano oba sura ya Mariyamu 19 olunyiri lwa 27 nga ab'ekika kya Mariyamu bamubuuza Bikira Mariya ti owaayi oyinza otya okuleeta ekikwa mu kika kyaffe sura ya 9 olunyiri lwa 27 n'agamba nti Mariyamu liyo n'agamba nti
kwegamba Katonda yali amaze ddo mugamba tibe bakugamba bagamba nti nasiibi obagamba obalimba oba kulimba oba kwegaali amazima yamugamba gwe bwe bakugamba bagambe nasiibi kakati era bwe bajja balokompoka Mariamu mu kifo ky'okwogera yasonga ku mwana omwana n'atandika okwettottolako nayogerera mu kibaya nze ndi muddu wa Allah yaninako obuyinza ndi wuwe ndi mwana wa Allah ebyo byabawo nga yakagwawo oba wali wayise ekiseera nga yakamuzaala n'ava eri gy'azaalidde najja wano awali ki awali abantu olwo nindika tulusome lugambye nti najja naye omwana eri ekibiina kye ng'amusitudde Mariamu ne bagamba mu kuwuniikirira nti owange Mariamu mazima oleese ekintu ekinene ekiddukibwa ndowooza kikyandibadde ekyobuwemu ozadde omwana atakkirizibwa mu mateeka agamusa oba baalina mateeka ki amateeka gagamba omukazi okuzaala ateeka okubanga mufumbo kati ate ono azadde ate tebamanyi musajjawe kati malaayo amateeka tokkirizibwa kuzaala kati tokiraba kati Mariamu yennyini yatubuulira omwana ono wakabwejungira wananyini kitanda ate yakyogera yaga nasiibye teyalimba ansa yali ansa ki nasiibye yasonga ku mwana omwana yinaga nze ndiweeka bwayinyu omanyi nti mu aya eyo waalaikum salaamu warahmatullah omanyi nti mu aya eyo sebo mwamika abasiraamu tebalina nsiiba ya mulundi balina ensiiba nyingi tebanenya basiiba mapaapaali na birala kuba neeno mu aya osobola okusiiba obutayogera kisoboka akonako ate tetuyina oba bano babakoppa bamanyi okusiba amapaapaali kyosinga okwagala kyosiiba kakati bano tulina ne taata waani wa Yahya obubakani yasooka ne taata wa Yahya yasiiba ebipaapaali yasooka mulangira Kaya obadde olina ekyokuyiga Katonda mwabasevensidde abayebase teri Katonda wabasevensidde nga wabasevensidde naye gw'obiraba otya gwadigada obuuza nze mbiraba ntya ebintu bino si bya Katonda n'akamu Katonda yatuwa choice n'atuteera ensi nti mugirye mugifuge tuli bafuzi naye tulina gwe twewa tufuge ye omulabe Setaani Setaani afuga ensi asitagafuru onokola ekyo kakati mu kufuga ensi najja buzi kutulondamu tuleme kukola bikolwa byani bya mulabe naye bw'ova ku Katonda ebyo byonna bisoboka osobola obikola kyova olaba omusajja omukazi yamulimbye emyaka 27 ng'alimba constantly musajja naawe omusajja amanyi nti omwana wuwe nga bulimba Katonda yapulaninze omukazi alimba omusajja emyaka 27 yali yamulimba dda kati sooka olinde kati ogambye Katonda ye yakkiriza omukazi ono alimbe oba gwe twewa okutufuga Setaani yali emabega w'ekulimba okwo kubanga ekisooka yali emabega w'okwenda okwaliwo okuzaala omwana oyo yayenda oba yajja naye kati awo gw'omuze naawe kubanga oli tetukyamwesiga mu byayogera kakati oba yajja na lubuto era nakyo kuba kulimba ng'omwami omukyala amaze okusiibula oba boyfriend we kiwanuka
najja mu bufumbo ng'abali nti alyoke n'aga nti afunye olubuto ng'alimba, n'azaala akaana ng'alimba, omusajja n'atuuma omwana ng'alimba, n'akuza omwana P1 P2 paka myaka 27 kukulanga ng'afudde nti siwuwo. Okay, kambuze ekibuuzo ebyo biriwa sitaani chairman tukuulidde ku sitaani ne Katonda ani akuza okulimba? Ani mukuza w'okulimba ku sitaani ne Katonda? Okay, ku Allah ne sitaani ani mukuza w'okulimba? Bismillahirrahmanirrahim. Omulamwa guno oba ekirowoozo kyemuleese kiri kunze kwennyini, kiri kunze kwennyini mu maka gange, mu nnyumba yange, mu kisenge kyange, ku buliri bwo, ku buliri bwo okiwulya mu ssuuka yange. njagala kulira mukuza. Ate era kiri ku kitonde ekiyitibwa omusajja, era kigwa ku basajja. Nja kukyogera emirundi ena, naye omusajja gukyasooka okugwako ye Yosefu. Yosefu kyamugwako ng'ayogereza Mariyamu ng'amanyi nti akawala kaki kabikira mbeerera, naye aba akyayogereza munnange omumwa gumusondo agenda okulaba ng'akaana n'agamba sebo ti akaana ako akali mu lubuto sikako ka mukamaawo oyo omu. Kakati Yosefu akaana ne kazaalibwa, bambi Yosefu n'akolaki? N'alera nga bwono byakoze eki buyaleza omuwala oyo, era Yesu n'akula bambi mwana wa Yosefu. Bannange si kipya, tugume nange kyatuukako, nze kyatuukako kakati nange kyatuukako bwekiti. Mba ndi waka, nze nagula essimu nenjigulya omukyala wange, nomugamba essimu eyo nagamba webale bambi najjajerabira ku buliri n'agenda ekawala mu ddwaliro. Bw'atuuka ekawala mu ddwaliro essimu wano neevuga, neŋŋamba essimu y'omukyala atagirese sebo nti essimu eno nti omukyala agirese wano. Sebo gwani asinikira ebinnyo ku ssimu ya mukazi wange? Neŋŋamba bintu byatuuka wano nga n'amasimu gazze. musajja munonga yakusibisa. Gwani asidikira ebinnyo ku ssimu ya mukazi wange? Nemugamba sebo tuwani anti kakati essimu eno nze nagimugulira badde agirese ku buliri, kateekeko n'akani tayimu ewerako nkuvume olekera okusinikira ebinnyo ku ssimu ya mukazi wange. Naye ate era sigwesa busolo ti kinyambye kinyambye zisabusolo ti anti kakati te omwana olina abaana basatu te omwana omu te wa musu ye mwana wange waffe amulumba owuwo wanyonyi totuuma amannya go si wakitanda ekyo ninkankanirawo ningamba muliraano wabitegete abaana mbadde nina basatu kati nyina babiri oliti bagenda okuzaala oliti siwuwe. kakati omukyala nga ŋŋamba nkola mbaale nkolerera abaana bange, nja kulabika ngeno wiisi nga 2 oba 3 naye nkolaki mbaale nkolerera abaana bange oliti. Kakati oyo amaze kakati ono addako kakati nga wajja nga ndabako era nga nange omwenda mannyo mpalampa omwera mannyo nga nkolaki nga mpanula byempanuddeyo. Kakati olubuto ogejja nemugamba nagamba ti ozana lufunako kapa olubuto ntambula nalwo lulwo nti lwange ntiye kakati oba toyagala ndujjemu nemugamba asitagafulala okujjamu olubuto haramu olubuto nerukula nagenda wiisi 3 ate akomyewo wiisi 2 wano ate azeeyo nayose olwokugenda okuzaala yava wange nagamba Asiya teekateeka ebintu tugende tukoleki tugende tuzaale. Nemugamba ti kakati nkoleki? Nemugamba twala ebisuuka bye nakaleeta ebipya nezo nebaafu nti mugende muzaale omwana wange. Owulidde kakati ziba zira saa 8 taata te ate maama afudde bufi ng'azaala. yono wamugu watubikira wano okiwulya omwana afudde wange ogenda okuzaala taata afudde bufi ng'azaala.
n'olwekyo taata nze n'amagezi ga mbuzi simanya byentegeera ne mugamba nti ki taati akati kanze nfuna nzire ndabe omukyala ndabe omulambo gw'omukyala wange n'omwana bombiriri baafa ye tiyafa manya ye yafa akana tikafa akati ogenda okutuuka wali gwesebo abudu sheekh zisabusoleti ye nkitalo nnyo naye te tukusaba ogume te omukazi tabaddewo n'omwana tabaddewo kyekyandeeta wano nga nvuddeko waya najja wano abantu ne bagamba pasesolere nagamba oyaze kusaba mabugo ntayogera nakwogera kumbe nze eri najjudde dda owulidde kati ekisembayo nga tonakubuuza kakati nga ndinda bajjeyo omulambo gwa mukazi wange nibaguteeka enamuŋŋoona enamuŋŋoona bwetuuka enamuŋŋoona ng'abaana bange nembagamba bannaye nga kitalo gwesse wabudu ti anti kakati bananyini mulambo bananyi mufu mubakwatira mu kituli yaba omubbi kale n'olwekyo nenga n'omulambo si gwange wali obbe mubbi bakutwala kakati okuva olwo bituuka ku basajja ffenna wansi w'enjuba obujulizi obukwatika kumira eddala ebiri ku byabo byonna bibaawo naye kasi ekikulu omuntu kasitaafa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna oba aziikiddwa mu famire wabula kuziika kale shekaman sayinza okulaba alhamdulillah oli bulungi siriko taabu yonna assalamu alaikum wa alaikum assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh ku Allah ne sitaani sheitani ani akuza okulimba kati nga bwe tulaba ekyali kusheeka zisabusolo n'oli gwe twogeddeko nga tugulawo program musajja yafuddeyo ng'agamba Angela wange ningona nedda nze namukuza abatuwuliriza abaagalwa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu yenna abeerawo ku lw'okubeerawo kwa puroguramu eno mu njogera y'e Kampala kye muyita okuyiwawo omubiri ate ne neebaza nnyo muganda waffe Kitumba olw'okubanga bambi osobodde okulaba nti buli muntu yenna ali mu studio eno omutumirako mu mbeera ey'enjawulo era tuli beesiimu se bubaka bukutuuseeko nti amaani mukulu Kitumba akutumidde Haji gundi bwe tutyo so tuli basiimu weebale nnyo tusaba Katonda Kitumba by'osinga okwagala okwetaaga mbimanyi nsaba Mukama Katonda ateeka omukisa mu mirimu gy'emikono gyo bane temubuuza amaanyi njagala agende ku kibuuzo kye sebo moderator njagala okwebaza Katonda kubanga amajja gaffe wano naddala ffe abasiraamu tegatusaze kuba sebo buli we tujja wano mu studio ne tusomesa kale oli ali ebweru tunalwawo okwogera naye ku simu oba okumusanga atugambe nti amaani wansomesezza naye sebo moderator nkwebaza kubanga Bible yetusomesa nti ekijjulo omutima akama kekikola ki kekifulumya nkwebaza nti buli woba otwanjula ng'otubuuza otoola salaamu era naffe tukuddemu tetujja kutogera tuwa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh nsaba Allah akuluŋŋamye osiramuke ove mu kizikiza otegere ekitangala ky'obusiraamu ekibuuzo kibuuza ku sitaani ne Katonda ani akuza obulimba sitaani olw'ensonga ebitabo bibiri byogera ku sitaani nga muzibu Allah ayogera mu Qur'ani mu sura 36 ayitibwa Yasin yagamba nti omuntu agenda kutuuka ekigambo ekikulu ennyo abeere nga awaaja alajana Allah abuuze alam ahdi ilaikum ya bani adama abange mu abantu saakola nammwe endagaano alla ta'budu shaitan temusinzanga sitaani innahu lakum aduwwun mubin mulabe wa mulwatu ye mulimba nambeemu ekigambo ekyo Katonda agenda kukola ki ku Qur'ani etugamba tugenda kukyogera ate ne Bible ega nti kubanga sitaani ye mulimba yajjirira ebintu biwerako nga n'okikyo obulimba bwe yajja kubanga mulimba abuzabuza omwana w'omuntu
kati ye Katonda yagamba ati inna shaytana lakum aduun je muli mulabe wa mulwatu fadharu mumwewali so kati sitani yekuza obulimba kyovola batuli wano sebo tusaba nnyo shaytani era neewuunya musumba amulokola abeera wano n'agamba sitani oswadde nnyo toyina akatebe bwotudde naye nga wallahi shaytani etudde ku mutwe gwe so tusaba Katonda muganda waffe ono musumba ono ali wano n'omusamize tazze Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire kubanga lwaki nti sitani mulimba oli omusamize akugamba jajjava wala ono alekawo okusinza Katonda w'amazima n'akugamba nti ate Yesu kati ntunulidde enkumu n'enkumu y'abantu abali wano bambi bavudde eka gye bava bonna nga bazze kusaba Katonda naye bagenza okugwa mu galufa z'abasumba Katonda bamusadde ettali baga nti kabirira Yesu saba Yesu so oyo sitani bwati bwasomesa yakuza obulimba so bwe bituuka mu bulimba sitani aba w'amaanyi n'okusinga Allah sitani tabangako w'amaanyi kankuwa ekyokulabirako gwe goyita amaanyi okumanya bya sitani bizibu gwe okimanyi sebo moderator shaitani eno gye twogera oli yose n'oleeta omulamwa guno okimanyi nti sitani waatali amakanisa g'abalokole tegabaawo ate emizigiti kwensookedde ku makanisa wano nze ndi imaamu owaaye gibaawo nze ndi imaamu owulira naye oli naye seeka nono seeka wali owuliddeko omuntu agoba okay naye amakanisa gonna omusajja wa Katonda w'amaanyi agoba sitani naye lindamu katono nga ngenda okuwa omuzinda n'ekibuzo kino kikulu emizimu no giro gye mukeera ku makya morning glory lunch hour evening nankani emizimu gye mugoba ekyana eggulu egitagenda gwe tofaayo amahagitwa ku Allah ne sheitani ani akuza obulimba okukuza sitani atya kubanga yasaba Allah subhanahu wa ta'ala mu sura 63 olunyiro lw'ekkumi nti nkusaba onnindirizeeko nja bateega wano na wano na wali so amaanyi ya sitani Allah n'agikiriza era tekyegeeza nti Allah ne sheitani bakola bonna neyo bwe era Allah ne sheitani bakola bonna mukaaga lukulaga nti sitani akolaga ne era sebo moderator okay so ekitegeeza nti omukazi ono owazisa busolo n'omusajja n'owoli owa taata wa Angelo omukuza Allah ne sheitani beegatta agati kati katukwate obulimba buno mu mukazi ono tubukuze teri kintu kisobola kutuuka ku muntu nga Katonda takkiriza ne sitani ne bwakola ennyo ekyokubiri aje point gyayogedde yezimba kino okuleka bano abalokole okuwaayiriza Yesu bw'okimanyi nti okusinziira ku Bayibuli Katonda ayungagana ne sitani era bano osanga bayimba aleluya aleluya Yesu yawangula sitani singa yali yamuwangula singa mugoba ki kale Semalulu wanjise omwali badde mugoba ki yes ku Katonda mu wabangirika ne seitwani ani akuza obulimba Katonda waffe ebyo bulimba tabiriyo kubanga bw'osoma mu waliwo olunyiriri olumu luli mu Yokaana essula 8:44 n'olulala luli mu Kulaani ssula 2 aya 225 tusokola mu Bayibuli lugamba luno lw'omu Bayibuli nti mmwe muli ba kitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye Musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera biva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaye w'obulimba kati awo ate ne tusoma ne gwoganti Katonda gwe gwogambwa mu abangirikani ebyobulimba tabiri so bali
bo bagamba haja agamba Allah n'obulimba oba Katonda n'obulimba bali wamu. Anti wulire aya egenda kunyonyola Yesu kubanga wama Yesu yanyonyodde bulungi wano. Korani 2:25 agirina nsaba nsomereko. Mulumbo jina Katonda tabavunaana mu kulayira kwammwe okw'olusaago. Wulira bigambo ebyo. Naye abavunaana ekyo emitima gyammwe kye gikakasizza ne Katonda musonyi wa kisa. Kaakati bw'ogatta enyiriri ezebbiri ekibuuzo ky'obuuzizza nze nkiraba bwe nti sitaani yekitaye w'obulimba naye azimbulukusa obulimba ye Allah. Sitaani yekitaye w'obulimba ye muzazi omukuza ye Allah. Promoter yazimbulukusa obulimba oba okubugaziya olw'okugamba nti Katonda tabavunaana mu kulayira kwammwe okw'olusaago. Katonda atavunaana agwana amanyibwa erinnya nno ye Allah. Allah tavunaana muntu alimba bw'abanga alayira mu lusaago ate nga mu lusaago mubeeramu obulimba bungi nnyo kubanga daba mukadde waffe zisa busolo bye yatuuseeko oli omuwala engeri omukyalo oyo gy'abadde alimba bba mu lusaago mu ngeri eri awo gyakusaagirira paka nze ndowooza nti n'okusaagirira okwo kwe kwaleetedde omwana okufa. Allah yageze muswiba yamugeredde nti akomaawo. Byebyo byonna ebyo kale kati oyo kyava agatta abali b'ebisiya mu ngeri ennyangu ate Haji akoze bulungi n'aleeta ab'ebisiyaga. Ab'ebisiyaga njigiriza ya bulimba kuyigiriza ngeri ya bulimba njigiriza ya bulimba naye nga era asinga okuleeta oga nti Allah nga yabugaziya ano obulimba abujja Safa, Maruwa, Twaifa, Badiri, Makka, Madina n'abunye ensi yonna ne Mwangirikani Church yonna n'atuukayo tujja mugoba mulumba ndi wuwo bajja mugoba Katonda ne Sitaani ani akuza obulimba neyanziza nnyo ssebo neyanzege ku lw'obulungi bwa puroguramu yaffe nze nga bwe ndaba n'obulungi bw'abatulaba n'abatuuliriza ku Dream TV, Bit TV, Doxa TV, Impact Radio, Lwasa Mayinja. Abantu bangi betwagala okussaamu ekitiibwa olw'okwerekereza byonna bye mwali badde mukola mukadde akafaanako bwe kati naye ne mwerekereza byonna ne musalawo okutuninga Impact Radio. Era abamu ku bo tusobola kumenya kinnoomu naye waliwo mwannyinaffe abeera kiraawo bamuyita Silivia wa Yesu. Bo bagibeererako ddala Silivia wa Yesu agibeererako ddala era kati kwali atulaba nkutumiddeko nnyaka ensusso kubanga okola kyamaanyi. Lipoto wali embaale manyi nti kwoli. Abantu bwe batyo tubassaamu ekitiibwa. Neebaza pano ssebo gy'otuuza buli lunaku nga mwe mulina ne bannaffe abasiraamu twebaza okubakyanza ne tuwulira bye boogera. Bwe mpulira ekibuuzo ekiri bwe kiti ani akuza obulimba ne mpulira amaani by'abadde atuwalampa si ebinja otandikirako naye nja mumuwa eddagala lye awone.
oba abalokole bakubbira ki kuba tete tuli ba sokoddemu ekibuuzo tosooka kuyumba kati singa bwempulira byayogedde nkwatibwa ennaku nengumiikiriza nesoogera kati nange kagumikirize nga njogera kubanga atukonjedde omukomerere agati abalokole ne sitaani bassa kimu era muwaayiriza nti yesu yawangula sitaani muyimba sitaani oswadde nnyo tolina katebe wotu naye mugoba ki buli lunaku akali n'atamanya nti okugoba mulimu mu kyaki gyolaba ddwaliro kyaki eyingirwamu abantu lunaku ababulikye kubanga teggalwawo si nnyumba ya muntu kati abasiraamu abalokoka buli lunaku n'abantu abadde mu masabu kati bwe tulekeraawo okugoba sitaani kitegeeza ki kubanga abayingira kyaki omulimu gwaffe kubagobako dayimoni zibabaddemu era ono bw'asalawo olwaliro n'alokoka tetujja kuggalawo kyaki tugoba kuba alimu ekimulimu sheitani ezimulimu ebyo byayogera si ye naye ekimulimu kyetumugobamu kati kyaki nerekera kugoba sitaani sebi ekyo nkugemye kyaki kyeva egoba sitaani buli lunaku ate bwe tuba nga tuli kimu osobola okugoba omwana wo mu nnyumba nga oba mukwano gwo omwana wange oba oyaniriza mwaniriza kati ate ekituleetera okugoba ate nga tetulina buzibu naye ki kati ate nze ntegedde butegeezi nti bano abatamugoba baluganda kubanga nabbi yagamba ali musirimu aholi musirimu omusiraamu aba muganda wa musiraamu munne ate netuwulira nga amajini gasira mu kamatabuliiki kyokola tebalina basaala nago nabbi yatumibwa eri abantu n'amajini ebaganda baffe kati ewammwe sitaani ewaba baganda baabwe budde bwange odutanyamba amajini bwe baba baganda bammwe kyemuva mutagoba kati ffe engeri gye twamanya nti amajini sitaani ate nga tulina ekiwandiiko ekigamba mbona agobanga emizimu era bw'osoma bayibuli egamba omulabe wamwe sitaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma nga anoonya naye mumuziyize nga muli banywevu era agamba kumugoba kati mu Qur'ani enamba temuli aya gati mugobenga emizimu kati kimutuleke ekyo kyaffe ekyo tukimaze kati ani omukuza w'obulimba sebutaata bwe twogera ku kye bayita obulimba kansome ennyiriri bbiri mu bayibuli ewaffe katonda owaffe tanakakwate na kukuza bulimba oba kuleeta bulimba oba kwagala bulimba kubanga mu ye yennyini neyennyini mazima Isaaya 65 olunyiro lw'16 ngenda kusoma ennyiriri bbiri mu kitabo kya Isaaya ne Yeremiya. Isaaya 65 olunyiro lwa 16 lugamba bwe luti eyeesabira omukisa mu nsi kyanaavanga yeesabira omukisa eri katonda ow'amazima n'oyo alayira mu nsi anaalayiranga katonda ow'amazima. Yeremiya 10:10 nti kubanga Mukama Katonda yennyini ye katonda yennyini ow'amazima. Kaakati teriyo olunyiri lugamba nti Allah mazima. Naye ate tulina aya mu suratu Nisaa'i eba yakuna ne aya 142. Suratu Nisaa eba yakuna aya 142 egamba bwiti innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Okubunula, indeed the hypocrites deceive Allah, but he is deceiving them. Timazima abannanfuusi bakwenya Katonda wabula naye nakola ki n'abakwenya kati oyo temuli mazima. Era wano wetusangira Allah nga yagamba Maryamu mu mateeka g'Obusiraamu nakawere tasiiba naye bwe yazaala omwana yaga bwe bagenda gye bali bagambe balimbe nti nsiibi
Obye ebibuuzo byange. Nabalinde. Allah ebintu by'okukwenya bimukolera. Nkola ye. Allah enkola ye kukwenya. Bagambe nti isiibi. Atega azadde tasiiba. Oyo Allah yakola ebyo. Ekiddako temulaba nti Allah ayina enkola enzibu ennyo. Allah teyayagala Isaafe. Naye Allah yalimba abantu. N'ayambaza ekifaananyi kya Isa omuntu omulala. N'azannya kyanisi. Kale Allah omuzannyi wa kyanisi oyinza otya okugamba nti si yakuza obulimba. Nzawo okulabira. Omenyamenyange. Nkulaba. Ate muli wangu. Okay, kati yatutunulira omukyalo ono owazzisa Busolo. N'omukyalo ono maama wa Angela ne taata abadde akuza Angela ne ono ow'omwana wazzisa Busolo. Mulumba kyogezaako okungamba nti obulimba buno obubadde wakati awo Katonda wammwe nga talina waayinza kuviirayo agambe bannaye mukazi gwe lwaki olimba omusajja oyo n'abukkiriza bubeerewo. Omaze kale Katonda ayitibwa Katonda naddala owaffe wanjawulo. Enjawulo ye ebyawandiikibwa bingi agamba nti walaba omubi nossa kimu naye n'olaba n'ono n'okkaanya naye naye byonna wabikola nga nkulaba n'olowooleza ddala nti twekanankanira ddala naawe naye ndikunenya n'embiteeka mu maaso go. Kiki kyokola? Katonda bwe yatonda omuntu yamuwa liberty, yamuwa eddembe ey'okusalawo kyayagala. Oba olimba aba alaba naye finally yamala okuwa ekyokukola. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shifatayn wa hadaynahu najdayn. Katonda yakuwa fo kikyoteekedde okukola. Kati gwe bw'omanya tewali muntu alina kyekwaso nti tamanyi Katonda. Buli omu amanyi Katonda. Naye olowooza lwaki omuntu agula ekibanja n'asangamu omuti n'agusinza? Katonda yamuwa okutegeera. Naye ava ku kutegeera kwamuwadde n'akola ekirala. Katonda takaka muntu kukola kintu. So byonna tubikola nga Katonda kubanga mwami moderator omanyi nti omuntu amanyi nti okutta kibi. Naye n'essaawa ne wetwogera tuli wano mu studio waliwo asala omwana wa munno omutwe amusalako omutwe tamanyi nti kibi. Katonda akwata omukono wetwogerera. Waliwo asalawo nti ngenda kumutta. Katonda n'ayingirawo n'atamutta. Ate Katonda ayingirawo ng'osazeewo. Katonda akuleka. Bw'osalawo akulekera eddembe lyo. Oyo ye Katonda. Osobola okusalawo. Owejjoko yatannayogera ssebo taata. Katonda okuva ku lubereberye bw'amala n'akuwa ekyokukola. Gw'oli wa ddembe okukitambulirako obutakitambulirako. Kankuwa ekyokulabirako. From the beginning mu lusuku Eden. Katonda yagamba Adam namuga kino na kino mbikuwadde kola naye kino don't touch. Kati olowooza Katonda Adamu n'ekaawa okikola yali talaba. Naye lwaki yabalekera eddembe erikola kye baagala. Oluvannyuma n'akunenya kubanga wakikola otegere. Okay. Still nzira ku kibuuzo kyange. Owejjokolera mu dakiika zino bbiri tunawummulamu. Waliwo omuntu lwasalawo okukola ekintu Yesu n'ayingirawo n'amugaana nga anedda tojja kikola n'atakikola. Kubanga eno mu bakristo ba mu bakristaayo nti omwoyo wa Katonda alumiriza wamu n'emyoyo gyaffe mu muntu w'omunda oba muntu kyandise conscience magezi go Mukama tuyamu ngeri y'okutegeera nti kuba omuntu kino kibi abantu abasinga bakiyita kintu ekyo kikuwa okusalawo. Kakati ekintu ekyo mu kusalawo okukwesalirawo omwoyo oli abalumiza kino tokikola kino kikole. Abantu bakitukimanyi nti obwenzi bubi naye omuntu asalawo n'ajjako empeta n'agenda mu loogi naye Katonda talabayo. Abalala bajjako nkoofiira. Kakati olw'okuba nti kiri ekikulumiza nti okola kibi kyova okukuta.
n'olwensonga eyo kintu ekinayogeddeko nti obwo obusimu Katonda yakuwa omuntu obusimu bweka 5 bwonna okulaba n'okolaki naye ke tuyita ak'omukaaga kwe kulowooza ak'omusanvu ly'eddembe ly'okusalawo kakati bw'osalawo obwo bikyova olaba tulinayo olunaku lw'okulamulwa bwe bukkiriza bwaffe nti bw'obwo tuliba twambaziddwa ekitiibwa kiri kiwakola obwo mu kusalawo okwo ye minzaani ekola ki nti gwe jangu wakola ebituufu gwe jangu wakola ebikyamu genda wali ofune empeerayo. Okay. Kale katukomewo twogere Haji nina eddakiika emu njagala kummulaba. Sebo omukulu ono abuusa amacco kuba Katonda Falawo yagezaako nnyo okwagala okukkiriza Katonda n'akakanyaza omutima gwe ekitegeeza Katonda naye akolanga bwe nagambye akolagana ne Sitaani akola ate eyo yendaba kati ye mundabayo ne bwe tuba twageze kati Falawo kukakanyala omutima yali Sitaani oba yali Katonda? Katonda yennyini nga yaganirize tobimanyi ebya Bayibuli ono bwe babimanyi owayi Falawo wamma we mu Katoliki gwe nga bw'olaba Falawo kukakanyala omutima yali Sitaani oba yali Katonda? Yali Sitaani yennyini yali Sitaani olunyiriri kubanga kyamala kuga nti ta abaana bange bagende n'agaana kakati wabeerawo ebyakolebwa byonna obubonero ne bukolebwa n'abalogo ne bakola Katonda n'akola n'abalogo ne bakola kati ebikolwa biri ebyakolebwa ng'abalogo byonna obiraba nti muli mu kuneetoolooza aba Bayibuli mutuyambe olunyiriri bwe lugamba nti Katonda n'akakanyaza omutima gwa Falaawo mwe mujjawo Katonda ne muteekawo Sitaani Katonda kakanyaza omutima gwa Falaawo Katonda niye ekikola si Sitaani nedda sebo kubanga nkweyanziza leero owulidde ensonga yange. Alright, kulikayo mukummulamu okwo Semalulu yatuwadde ekigambo mu Korani Allah kyakozesa ekyokukwenya mulumba mu Lwarabu tukyogera tutya kati mu Luzungu ne bakozesa deceiving or deceived. Mu Bayibuli tulabyeyo ekirala okukakanyaza hardening kuva ndowooza eyo kuva 9:12 nti Katonda Mukama Katonda Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo bwe mubanga mugamba nti Katonda takuza kulimba oba takwataganamu ne Sitaani bino ebyokulimba ani yakakanyaza omutima gwa Falaawo yali Katonda oba yali Sitaani wejjokolera? Ensonga eno nga bwe nagambye nti Katonda bwe yawa omuntu okwesalirawo ate jjukira ffe abakkiriza mu Kristo tukkiriza nti omuntu yagabana ku bwaki ku bwa Katonda. Kakati ensonga zino zonna okubaawo nga bwe tuziraba Falaawo yali alina Katonda we beyeesiganga era ne byakolebwanga n'abasawo be tebaabeeranga nti tebabikolanga kubanga onemugaa nti genda ogambe nti Katonda wa Bebbuleya akugambye nga takimanyi nti Katonda wansi yonna. Kati Falaawo okusigala nga akyalemeseza abaana b'Isirayiri okugenda yalinga era yeesigulira ku ssaddaaka zino ezaakolebwanga olw'obuwanguzi obuva ku basawo be. Kati kino Katonda kyayogera nti nze nja kukakanyaza omutima gwa Falaawo. Ye Katonda yamulinako obuyinza kubanga ye Falaawo ye yali alowooza nti ate mu buyinza bwe tamanyi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Eyegamba nti Mukama ng'agamba ajja kukakanyaza oba Mukama n'akakanyaza kwa byanjawulo obyogera mu Luganda birukika mu ngeri yanjawulo olaganga Katonda agenda okikola so nga ate we tusomye tulaba Mukama akikoze. Anti kyekyo kyegenda nti Mukama akikola kubanga conscience y'omuntu emubuulira ekyo abantu kye batamanyi ate nga conscience eyo Mukama yaginako obuyinza. Kiringa nga kitwayogedde mu lubereberye nti Mukama bwe yagamba nti tokwata ku muti oba togulyangako kati bwamubuuza nti oli luddawa ye yali tamulaba. Chairman ani wanu yokakanyaza Falaawo Sitaani oba Katonda?
tusooka ne tulaba ani yayogera ekigambo ekyo alipotinga mu Bible kama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo ani yakiwandiika Musa okukula kwe yali amanyi Katonda ki webwa buleyi okakasa ye yakulira Misiri kati Katonda w'Abamisiri aba Katonda ki atali Katonda w'Abamisiri gweddamu onawete konunu Katonda wa Misiri aba ki naye Katonda w'Abamisiri yali mulala ati aba ki bifaananyi bamanyi nti buli kirungi n'ekibi kiva waani wa Katonda w'Abamisiri babamanyi abantu abo bonna awo bo bamanyi ekirungi n'ekibi kiva wa Katonda mu ntegeera kaakati entegeera yaabwe translated to okusinziira mwe baakulira naye bwe tujja tuweka enneenya bayibuli sitadde gye tukola n'omwoyo mutukuvu ng'atukulembedde ekigambo kya Katonda kati bw'oyogera nti Yesu mwana wa Katonda nkyogedde eki kimu onaafuna ki byesikamu ate ggwe nze nziŋŋonda bugonzi kigambo si kyekimu omu kimukakanyazza omulala akigondedde va abaana ba Isirayiri Katonda yabaga abaana muve mu Misiri kita abaana bange kati nga buli Katonda lwayogera nti ta abaana bange bagge bampeereze Falaawo yeyongera kakanyala abaana ba Isirayiri ne Musa nga bagamba kugonda kifaananako ng'omusana guli ogu gwe gugonza ki omuzigo ate ne gukalubya omuki omugaati mwebale nnyo olunyiriri mu lusomero gweyo gwesoma byonna nze nkugaye ekigambo eki alipotinga nkinyweze n'olunyiriri olulala nedda oyagala lulala Katonda bagenda nedda luno onabuzabuzizza atya kubanga kati gw'osoma otya ogisoma ku bwa Mwoyo Mutukuvu oba osoma lwa bumanyi nsoma lwakuba nasomesebwa basi kati awo ebyomwoyo biveeko Semalulu nedda basomeyo bwemu mukaaga soko ine ebyobe munga tenda baku kwanga obalika ne seta n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabawulira nga Mukama bwe yagamba Musa ono Mukama w'e Misiri ye yagamba Musa kayanga babagamba kubanga agambye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo n'atabawulira ani atabawulira Falaawo ngani bwe yagambye nga Mukama bwe yagamba kyebatawulira bali Mukama kye yali agambye Musa kyali ki abaana ba Isirayiri Falaawo n'akakanyala ngani amukakanyaza ekigambo kya Katonda kye yayogera webale nnyo kye kyakakanyaza okay kitegeeza ekigambo kya Katonda kiva mu Katonda kitegeeza Katonda yamukola ki nga kaakati bwe Yesu yennyini yamukakanyaza ti bwe njogera leero ti Yesu mwana wa Katonda sheeka yeesikamu ate ono akola atya liyulika yagande eggulu liyulika lijula lijula okuyulika ate ono n'ogamba otya nze ngamba bugaindi lisanyuka kati ebyo byonna biva mu kigambo eki kimu ne bwekirira kiri bwe kiri sebo kyenyongedde okuyiga ate n'ekirala mujja kuyiga omuadvent wabadde ayigiriza nti noona alipotinga abadde ayiriza bwabadde awetekoona nti ona kubanga noona awandiika tusinziira ku muwandiisi awandiika budde ki kubanga ono yenyini nyimusa yali alipotinga okusinziira ku Katonda era kambuuza ekirala bayibuli eyo egamba genda mu maaso ga Falaawo nkufudde ani Katonda kati yali Katonda ki ow'eggulu n'ensi ate gwe yali afuuse Musa yali yali Katonda kati omanyi kyo ba Musa yali agamba mukinywa gwa Falaawo ne gukakanyala wano Musa akyaliwo kubanga olunyiriri oluddako lugambye Mukama n'agamba Musa nti kati Musa waali ate Mukama akyaliwo Allah ye Mukama era kyakugamba nti bakolagana wamu okay
katutunuulire katumaleyo katuwongereyo mulamwa gwaffe bwe twatandika wano omusomesa ow'obulimba ako kabadde ka dessert nga tukajja naye kolowooza tekali aided ku kusomesa obulimba kituufu tuli mukulaba bwe musomesa twatandika wano nga twogera ku kusomesa omusomesa ow'obulimba omutegeerera ku ki obubonero ky'obumulaga mu ngeri y'emu ne twogera ne ku nabbi ow'obulimba katuli mu kubitambuliza wamu bibiri ofiisi ezebbiri ey'obusomesa saako n'obulimba kyetumanyi abaisiraamu batugamba nti bo tebalina nabbi wa bulimba era bano bonna bakalifa abeesowolayo amaani ne haji ne zisabusolo bagamba nti abo si bannabbi ba bulimba mu busiraamu wabula basomesa ab'obulimba. Now katutunuulire ekintu ekikulu twagamba tugenda kutunuulira ensomesa ono asomesa doctrine kyeki mu Luganda omulangira kaya enjigiriza katutunuulire enjigiriza era ndowooza ekifo ekirungi ekyokutandikirako kyekya Katonda Katonda katutegeere olwaleero ono omuyigiriza obusiraamu Muhammad ye muyigiriza waabwe tewali buzibu kati ffe twagala kutegeera baba yabayigiriza ki Katonda tulyoke tutegeere ani musomesa wa bulimba ku Katonda ani atali wa bulimba ku Katonda. Tandika. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bwe tusoma mu surati al-An'am olunyiriri lwa 39 Allah anyize n'avuma na buvumi naga nti abo abalimbisa obubonero bwaffe ddamu ogirange kuba njagala abantu bawulira nnyo ennyiriri Al-An'am essula eno ya 6 olunyiriri lwa 39 n'abo abalimbisa obubonero bwaffe bamuzibe bakiggala bakasiru bali mu bizikiza omuntu Katonda gwaba ayagadde okubuza amubuza n'omuntu Katonda gwaba ayagadde okulungamya amussa ku kkubo egolokofu. Olunyiriri olwo bwe ndusoma ssebo lukakasa nti abantu basobola okusomesa obulimba okuva mu ddiini zonna oba mu nzikiriza zonna era tukirabyeko wano emirundi egiwera nga tulina baseeka be twemulugunya nga abalokole balina abapasita be beemulugunya nga abasevenisire balina be beemulugunya n'abakatuliki ekitegeeza abantu abasomesa obulimba bali mu buli nzikiriza kiva ndowooza oba mu kutegeera bubi oba mu bantu kwenoonyeza byabwe. Okay, zisabusolo Allah ali omu Allahu wahid la ilaha illa huwa al-wahid al-qahhar Katonda ali omu twali mulala yenna okujjako ye omu ate omukasi n'olwekyo omu ate omukasi Allah akaka zilquwa zil arshi matin nanyini maanyi ate nanyini ntebe enywedde gulugulu maanyi ki abo bwa Katonda waliwo galige watugamba gatera okuwaaka abagenda simanyi ga mahabba naga mahabba yako ate gali aga mahabba gaba gakutonderwa Allah nayongerezaako ate yagage gasingawo zati mu bwa Katonda ate naye sigamba nti n'abalamanyi gafwe agaki agamahabba ago yagatonda nga kitonde buli muntu ajja kuba ekintu ekiramu ekirina omwoyo n'omubiri kiba n'amahabba
n'embuzi n'ente n'abiki ekyakati ye amahaba ga katonda tagalina ati abo tajja gakola ki abo ye agawa mahlukaati ebitonde buli kitonde ekikazi ekisajja ekikazi ekimuli ekisajja ekimuli ekitoke ekisajja byonna n'ekikazi byonna biba birina mahaba naye alquwata amanyi zilquwati matiri nanyimanyi wa arusi ate n'entebe ye enywedde kakulukulu eyo ye katonda naye muallama omwalimu oba omusomesa Isa bamuyita teacher mukimanyi mwena bamugamba ati gwe teacher omusomesa Isa alayhi salatu wasalam musomesa Muhammad bamuyita muallim ati Muhammad bajja muallim kiwulidde kale naye musomesa oba kati mu Luwarabu wadde omuntu ayagala okuyiga Oluwarabu omusomesa muallim ate ustaz naye muki musomesa jamuwa address muallim wa ustaz master ustaz so gwe ekyo kyomanyi ku Katonda kubanga tubaga tuli twagala kutegeera Katonda kumanyi Isa omwagala nnyo kwa mulumba ne mu bannabbi bobote byotero okugenda naye nze mbadde nsoose ku Allah omuntu ategere Allah yaani so oweddeyo ewamaanyi ye mukasi ayatul kursi ayatul kursi gwe wagijjamu n'ojjamu ekigambo ekyekimu n'okyegiza nze huwa mulala kiwulidde kati ye Allahu awulanna shaitan rajim Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard yoyo katonda obwomu bwe ebyayimiriza mu bwomu bwe ate ow'amaanyi obwomu bwe talina kusimagira era talina kwebaka mu bwakatonda bwe tasimagira tatiyebaka kati tomekwawo kubanga Sheikh Aman Rabbaika jigiriza ku Allah yani moderator obufunda bw'obudde naye katubukozese okusookera ddala ayagala bumalawo mu mateeka Kalebula asibya mu mateeka ate mu kugunjula omuntu wa Kalebula abalibwanga wa lugambo feri waffe zirobo gye twakulira nga bakukunye tete ku mimwa kakati moderator olwalina okwebaza kubanga otandise okukola program nga tolina muntu gwotidde ku liiso sirika bwedda oyogera bwe tulanga ennaku zino ndi Paul Enyogola nkyakwambukiramu sirika akazindalo kaseeka amaanyi olowooza bwedda siriiwo obudda luli anjogera so waliwo omuteesa omu ateeseza kubanga omulamwa guno gwe lwagwawula gugenda kutambula namulanda ng'amabere g'embwa waliwo omwami ayogedde wano naga nti Allah mulimba naye totute buvunaanyizibwa kumubuuza obujulizi buliwa nga Allah mulimba tabuleese abadde oli mukadde waffe oli omuprotestant naye asomesa ensomesa ey'obulimba nga nabbi n'abasomesa abalala siyinza kugamba nti omusanga wano oba wali naye waliwo engeri kwe tulabira nti ono ensomesa egyasomesaamu yaki ya bulimba ebuza abantu naye ng'obulimba obwo ayinza okubeera ye ng'omusumba oba ye ng'omubuulizi oba tayito yonna gy'aweebwa nga si yabwagala nga ye naye ng'asoma kitabo era olaba kaluti doctrines zonna enfu zivudde mu kusoma kitabo ebitabo ebyo oli bwakisoma neyekwata abantu watono nnyo recently omusumba yabuuza basumba bane mu Uganda n'agamba waliwo omusumba yenna alina vaasi egaana okuwasa omukazi owokubiri era yababula abasumba kati ye alina abakyala bameka aboolwatu kankuwa ekyokulabirako ebayibuli eyo giraba nze ayogera naawe si bumoduleta nakagisoma emirundi 7 okuva ku lubereberye mpaka ku bikulu ate nga kisoma just reading kutunulira butunulizi wabula nga ngisoma okukola ki okwetegereza 7 times naye nga buli mulundi ogumu gusuka mu myaka emeka 2 nga nsoma bayibuli kankuwa ekyokulabirako ekitabo kye bayita ekya Yeremiya balibwa nga nabbi mubikule mu abasumba batagala kusoma bayibuli 10 wagamba awo mukama awo n'agamba nti Mukama Katonda mazima olimbye nnyo ensi eno
ajo tusewe Yeremiya 10 ate wandikyewunyiza okubeera nga gwe tofaayo ate bayibuli erimaya biyiyawo naga nti Mukama Katonda olimbye nnyo ki eggwanga kati ekitegeeza nti bw'oba ogenze ng'osoma bayibuli omusumba ono bw'omubuuliza asoma bayibuli ayinza okuteeka gamanjogera nti wowe Katonda okoze eki mazima olimbye nnyo eggwanga lino kaakati ebyo kati moderator kati gwe yasoma kwata mu Katonda kati moderator gwe yasoma fe abasomi nga gwe tutegeera Oluganda lufunda lwa biki naye nze manya oba ayogera ku nation oba country oba earth nkimanyi nti omusomi bw'asomawo n'aga nti nze lwaki sirimba nga Mukama Katonda yalimba nnyo ki ekyo ne tukiteeka wali ekyokubiri ne tusanga era in the same Bible kubanga ebitabo ebitaano ebisooka ebya Musa muli olubereberye Baleevi owulidde okubala ekyamateeka olwokubiri n'okuva ebyo byonna ebitabo bya Musa naye bwe tusoma mu lubereberye 21 okutandikirawo wagamba nti awo Mukama Katonda n'ajjira Saala nga bwe yagamba Mukama Katonda n'akola Saala nga bwe yagamba kakati ne tutula tuga nti Saala n'abaaki n'aba olubuto eno waggulu nga ani akoze eki ng'omusajja aga nti gano mazima bwabanga Mukama Katonda omulamba yakola bino Saala n'aba olubuto ng'ate yamutonda nze omusumba lwaki sizaala mu ndiga kati n'otanenya muntu asoma ki bwe tusomako mu Matayo 21:31 kubanga lwayo twasaze okusoma bwino mulumba ntunuulira alinga alaba gataliko naye ng'omanyi nti ekibuuzo kye nabuuzizza tewakiwulidde anti ekibuuzo wakimbuuziza naye ansa gye nkuwa nakiwulidde naye ansa gye nkuwa moderator sikuddamu ng'omusomi anti linda tolowooza nti sikuddamu ng'omusomesa w'omugigi gwerinda malirize bwe maliriza ng'ogamba seba amaani okotokedde busa nandibadde ndebula nga sisula vaasi oyinza kibaddiramu abatuwuliriza anti kakati gwe kyogamba nakatandikira okuddamu tonzigyako kamalirize na kino kansembyeyo ne vaasi moderator kansembyeyo vaasi emu ojja kuntegeera gwoleese omulamwa okiwulidde twogera ku bintu bimeka twogera ku Katonda ntegereka bulungi ne twogera n'omusomesa tunoonya omusomesa waki kakati I'm still laying the foundation nkulaga lwaki tulaba omusomesa ow'obulimba tuli kutunuulira omusomesa ow'obulimba webale nnyo Katonda kati nkulaga ani asomesa eby'obulimba ebyo bituufu kati kankuwa asooka ye Matayo yagamba atya Katonda kuba wali obwedda nti okuyita eno yagamba bw'ati bwe muyite Katemba nze sinze na biwandiika Katonda yagamba atya owulidde bwe tusoma mu kitabo kya Matayo kuba nkugambye nti omuntu ojjaga nti mundi mulimba nga tetunagenda kubasomesa bali waliwo bali abayogera biri mu Bayibuli bwe tusoma mu Matayo 21:31 yasala ekigambo ky'ensimattuku Mukama ne Katonda yagamba nti mazima Yesu yagamba mbagamba mazima abawooza n'abenzi babasookamu okuyingira mu bakabaka obwa Katonda omusajja galwaki senda bibyo mu Bayibuli ekyomukisa omulungi moderator nze bwenvezira obwe wano nyingira ndi smart Bayibuli gisanga wano yeyo yenyini gye musoma kulankyawa naye abasumba babyewunya tebabirabanga ng'omusajja agamba lwaki senda nga Yesu yenyini yagamba abenzi be balisooka okuyingira mu ki kati kitegeeza fe abamanyi eby'obwa Katonda abatuula wansi ne tugizibwa omwoyo gw'okutegeera nga tumanyi toyo nabbi wa buki kati tudde ku baana batali mu bwino malirize kwekyokulabirako kimu Yesu yayigiriza n'agamba muli balabira ku ki ebibala byabwe byebiriwa is it in the correct and right doctrine from the Bible oba from the teachings of Jesus Christ okeera kumakya omusumba n'aguza abantu katugeze
ebimu ku bibala ebyensigo ng'omuceere nga guyitaho le rice ekyo kyabwakatonda kyabwakatonda okusanga omusajja nganza amaanyi omusajja nga gosebo moderator omuyivu nga gwe oyina masters abamu balina zi phd ng'ayambadde suuti asimbye layini evaano ne generalide ekyeggulu akuterita 3 okumuwa amazzi ag'omukisa era kisoba omusajja ono wadde tanaba kusiramuka Dr. Serwadda Dr. Serwadda mwebaza Dr. Serwadda kubanga tanaba kubaamu kintu kyabufere kyonna no nze soogera na agent wa Kakande abasiramba agent ojamu wakakisa soogera na agent we okiwudde sebo basomesa mukomewo mukokolo mulekerawo kugenda naye agesiga kuba tugende manze kiri kifudde kamalirize nedda wamaliriza dda oveeyo temutuyingiza mu ntalo zammwe gye mulaga temunyiiza zisa busolo saagala tuve ku kibuzo nabuuzizza omusomesa ow'obulimba oba nabbi w'obulimba omulabira ku ki ng'ayigiriza ku Katonda bale kirikiriya ng'ayigiriza ku Katonda ono ye yagambye nti Allah ali omu yekka Katonda ali omu yekka bw'ati mwakiwulidde okuva eri zisabusolo era ne ayati n'agikola ki n'agituwa kati sheeke mune mbadde mmanyi agenda kwongera kutunnyonnyola naye n'asooka agendako keeri awalala Semaluulu omusomesa ow'obulimba omutegeerera ku ki ng'ayigiriza ku Katonda omusomesa ow'obulimba omutegeerera nga abadde ayigiriza ku Katonda kwe kwogera ebyo ebitali mu byawandiikibwa ebyogera ku Katonda ebyawampa byogera ki ku Katonda ebyawandiikibwa Katonda bimwogerako nti w'amazima era mu Bayibuli mulimu ebigambo byonna Katonda byayogera abeera ye yeeyogerako ayogera ku Yesu Kristo ayogera ku Mwoyo Mutukuvu ayogera ku bamalayika batukuvu atuloopera Sitaani n'amalayika be yajeema nabo kati ng'olaba mukulu Zisabusolo agenze n'agamba nti Allah ali yekka naye nze mbadde nsaba nti bwe babeera nga bali mu bakuyita kusaala bakuyita kusaala oba naki kyonna kyonna kye boogera mbadde nsaba bamwogereko yekka nga tebamugattako Muhammadi kubanga bagenda ne bagamba ali yekka nayo mbadde njagala mpulira okusaala nga Muhammadi taliimu tulyoke tulabe kidala akola ki ali yekka naye ali ne Muhammadi abasiraamu ate oba oyiseewa anti tolaba ekyo ekigambo ekyo kati tuleme kugamba Allah ali yekka Allah bw'abanga ali yekka bamwogereko yekka Muhammadi bamugye mu mboozi bamuveeko osobola okusaala nga era basaale nga tetuwulira Muhammadi naye nga tuwulira Allah yekka so kyogamba olunyiririzi Sabusolo lwe yasomye oluba lulimba njagala kusooka kati kanyimiremu katono kaaya njagala olusungu olumbulye bulungi teaching preaching kubuulira bikwatagana kuwuliriza preaching ate teaching okusomesa otyo kakati bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam preachers babuulizi babuulizi sibasomesa
kakati yadde Yesu mwamuyita omusomesa naye yalinga akola ki mubuulizi byombi yali abikola kakati ne mute Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjanga muki kubanga asomesa akwata ekalamu akwata ennoni akwata ki so si rawa si mumwoyo gwokka kakati ekyono lwaki batugamba kazi oyatulotya n'omwana n'omwoyo omutukuvu tetubiyimba katonda kitaffe ojja lya katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ate ffe mu basiraamu allah ate ffe tulimu bisimillahi arrahmani arrahim okiraba Trinity eyo nayo kakati ffe tuli bisimillahi arrahmani arrahim mwe mugamba katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ffe tugamba bisimillahi arrahmani arrahim biri kuyeyeka ku linnya lya Mukama Katonda omusaasizi obw'ekisa ekingi yoyo kakati bwogamba nti ate tutaddeko akawakati Muhammad akawakati otuba twekedde wakuna bisimillahi wahid arrahman ithnain arrahim kakati bwogamba nti otekamu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ono kyekimukutula ate noga ali omu ekitegeeza nti oba oyongerako Muhammad ye kyakugamba kati awo tukwate ki aba takyali Allah ng'ayimiridde yekka aba aliko Muhammad ye kyakugamba inna allaha wa malaikati ate malaikaze kati oli kumenyawo kye wasomeseza nti Allah akati wano kugambye bisimillahi arrahmani arrahim wenogamba olinnya lya Patiri na mwana na mwoyo omutukuvu oje mukatuliki ate wogamba mulinnya lya Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ate ffe abasiraamu otwogera emirundi 3 nga tugamba bisimillahi ku linnya lya Allah mukkiririza ku Katonda ku Allah mukkiririza oyo y'omu obusatu bukola ku Allah kakati obusatu ffe bukola ku Allah teteba Katonda basatu tetuli Katonda mwa Patiri Katonda mwana n'omwoyo muliko Katonda fizaatihi fizaatihi mubwenyini bwe yala okay Mulumba kansookeewo omusomesa ow'obulimba omutegeerera ki nga omutegeerera ku ki omulabira ku ki ng'ayigiriza ku Katonda noga nti olwo oyo wa bulimba kale omusomesa ow'obulimba kw'omutegeerera kwe kukyamya ekigambo kya Katonda nga bwe kyawandiikibwa mu makulu gaakyo ye wajja okuzijjiriza tajja na kirala ajja n'ekyo kyennyini Katonda kye yayogera naye n'akisulika ekyokulabirako obulimba butandikira ddala ku sitaani Katonda yagamba nti bwe mulira ku muti ogwo temulirema kufa omusomesa ow'obulimba bwe yajja yagamba omuti ogwo yagamba mulye temulifa teyayogera kirala yayogera the same thing Katonda kyeyayogerako naye kyennyini kyeyayogerako ye n'akisulika n'ateekamu ekikye kati kansome n'olunyiriri luno oyo ye musomesa asooka ow'obulimba Katonda kyayogedde gaba mazima naye buli ajja okukyogereramu n'akikyusa olw'ebigendererwa bye byayagala gwe bayita omusomesa w'obulimba ate abantu tebakitegeera mangu kubanga abataleese kipya Katonda mu byawandiikibwa yeeyogerako atya abasomesa kye bavuula anti kati olwo ntandise Katonda yayogera kansooka ensoma olunyiri luno nga nziramu ekyo Peetero ekyokubiri essula 2 olunyiri olusooka n'olwokubiri ndyoke nkuwa ekikatonda kyeyayogera bali ne bakisulika kyekino amaani obadde ki naye era alese vasi nankanga naye era ne wabaawo ne bannabbi ab'obulimba mu ggwanga era nga ne mummwe owaliba abayigiriza ab'obulimba batya abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza era nga beeretera okuzikirira okwangu era bangi abaligoberera obukaba bwabwe abalifumise ekkubo ery'amazima kati omuntu omuyigiriza w'obulimba ataafuna abantu bangi abamugoberera kati
haji gyovira saidi eyo bweba eriyo kanisa gyegendereze kanisa eyo biki byekola ate ogenda okulaba nga erina abantu baki bangi n'okusinga gyoyinza okutegeera. Lwaki? Kubanga oluyi lwalanga nti omuyigiriza ow'obulimba ajja kufuna ayingiza mu nkiso obukyamu naye nga bukola ki? Buzikiriza. Naye tekikoma ku ekyo, ate bangi abajja omugoberera. Kati wano wenkwatira na bino, Katonda yayogera dda n'agamba nti nze kitammwe. Bw'osoma Yeremiya essula 3 layini ya 18 agamba nti era mulimpita nti nze kitammwe. Kati omuyigiriza ow'obulimba wajja ng'agamba wallahi Allah tazaala si kitaffe. Oyo musomesa wa bulimba ntandise okuwa. Katonda n'agamba nti Yesu Kristo ogenda kufiirira abantu. Katonda ayogedde mazima, ekyo kiki? Omusalaba maanyi ga Katonda agalokola. Nebayo omusomesa ow'obulimba kwe tumutegeera n'agamba wama kataluhu wama salabuhu. Omusalaba teguliyo kya busirusiru, tegubanga nayo. Oyo nga tumanya nti oyo muyigiriza wa bulimba. Ayite okubanga alese mawulire tebikumaze. Omaze? Maze. Umulangira kaya. Naye moderator obitegedde byensimbi. Yetali obitegedde. Abawulirize be babitegedde. Kakati waliwo olunyiriri luliwo awo Yokaana essula 14. Naye olunyiriri olw'omukaaga olutuukako lugamba Yesu n'agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Ekkubo lyonna eddala ng'oli ajja ayigiriza nti otuuka ku Katonda nga toyise mu Yesu, ng'oyise ewalala. Bayibuli eno emulaba nga musomesa wa bulimba. Era omulimba, omusomesa w'obulimba ayinza okuba nga bambi asomesa nga tamanyi timulimba nga yeera alaba bituufu byaliko nga yawubisibwa kuva lubereberye. Kakati oyo naye najja n'asomesa naye nga baamuwabya lubereberye. Kakati waliwo ze tuyita ebitendo bya Katonda ebinnyonnyola Katonda. Wagani Katonda omutonzi w'ebintu byonna era omuyinza w'ebintu byonna. Tujja tukkaanya tuba twagambye omuyigiriza w'obulimu omulaba otya ng'ayigiriza ku Katonda. Bw'amala nti muyinza wa bintu byonna, era mwana wattu naye ajja kuyigiriza nti Katonda muyinza wa bintu byonna, wabula kino tasobola kikola. Nga waliwo ebimu byatasobola kukola, ate muyinza wa bintu byonna. naye ng'olulimi mwogera lumu nti muyinza wa bintu byonna. Katonda muyinza wa bintu byonna nti ye. Bwe mutuuka ku kimu nti asobola okufuuka omuntu n'afa ku musaalaba nti la tekisoboka. Kati olwo obuyinza obw'ebintu byonna abumuggyako. Oluusi bambi mu ntegeera ye, oluusi bambi bw'ati bwe yayigirizibwa. Bw'ova onoga Katonda muyinza wa bintu byonna, tukikkiriza tiye. Naye bw'atuuka ku kuzaala tasobola, kamunyeera kamusinga kubako kasobola okuzaala naye Katonda ye tesobola kuzaala. Kuba ye si muyinza wa bintu byonna. Naye ate bw'omuga nti kale Katonda si muyinza wa bintu byonna kuba tasobola kuzaala, Katonda muyinza wa bintu byonna. Kati olabanga amazima naye bambi ng'alimu asomesezza ensomesa enfu.
netugaa nti ebibi ebyakolebwa byonna ebyensi eno byazingwa era omuntu asobola obisonyiwo Allah subhanahu wa ta'ala yemusomesa era ng'okutuuka yewa Katonda oyita mu Yesu tila tekisoboka ajjawo ebibi. Laba omwana gw'endiga Matayo Yokaana 1:29 laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Gwe nogandi nedda olina kusaddaaka olina kukola bino olina kukola bino era tusanga nga abantu beetaddewo nti nno Yesu ali wano tulina okuyita namumwe baganoga bajjako ebibi owulidde ekikyamu ebibi Kristo yabijjawo otya tunaaba musaayi gwa Yesu Kristo ogwayiika tutya baani basonyiwa kakati omuntu yenna eyeeteeka mu kifo kya Kristo ajjawo obuyinza bwa Katonda obusonyiyo ebibi ng'agamba yeye yayeeyise Kristo. Kyavulaga nti bakristo bangi ab'obulimba balikola ki balijja mu nsi kati buli ayigirizanga bino bye tuyita ebitendo bya Katonda ebigwanidde Katonda n'obyeteekako oba oyigiriza bulimba netugaa nti Katonda yatonda omuntu nga ozaala kuyita mu kubwasa mukyala n'omukazi. Semalulu n'agamba la ye n'agamba nene enkola esobola okukola wasa musajja munno wasa mukazi munno ti twagala kuzaala abaana tufaayo bajja kujja tujja kuleeta abaana awo tujja kuddira akaana k'omuyaaye nemuwakisa tujja kuddira akaana k'omuyaaye tukaadoptinge kyawo naffe tugambe twazadde so kiramani mugoberereze teryajja eri kitange obola nga ayise mu nsi ate wagambira nti akkiriza nze yetikka omusalaba gwe angoberere era buliri nti era okugoberera Yesu ate omusalaba gugwo nga tegulina akatuliriza yageranga ogwo mukatuliriza ekyo kyangu nnyo omusalaba bw'osoma bayibuli ng'ogisoma obusomi nga sheeka yakagisoma emyaka meka emirundi 7 kaakati okwo si kwe kutegeera omusalaba lindako ngenda kunyonyola yetikka omusalaba angoberere wagwetikka kituufu nnyo naye era neetikka okuva lwe nategeera nebakubamba ku musalaba tolaba yagambye kubamba kwetikka kwetikka omusalaba kaakati ebikulu kiri kimu nti waliwo olulimi olwa bayibuli n'okusomesa kwa bayibuli n'okusomesa kw'ensi kati bw'osoma obusomi nti nno omusalaba gwetikke olowooza kubajja kityo kyetikke bwe tusoma n'omwoyo omutukuvu nga atukulembera waliwo emisalaba gye bategeeza ng'era bw'olaba Kulaani siyinza kwepampalika nti era kyova olaba tubabuuza kino kitegeeza ki bwe tugenda okwesanga ebizibu bya mwoyo yabategeera temutegeera mwoyo. Tugambye nti omukazi agambye akaana bwe kanajja bababuuza kaana kaako koogere akaana ne koogera nze ndi wa Allah kaali kaana akaana kaba kaani ate mbu Allah tazaala abamusomesa wabuli omusomesa ya bulimba tukiraba ne ku Samwiri nga Katonda amugambye nti balimbe nti Haji soko olidogende eyo Haji
bye muyigiriza byonna ku Katonda okutuuka ku lunyiriri byonna bye muyigiriza Katonda muli mu kutugamba nti omusomesa w'obulimba w'omutegeerera ng'ayigiriza ku Katonda ekisooka kwe kugamba nti tazaala ekyo kimu ku byo oyo aba musomesa wa bulimba nnyo ekirala Katonda tasobola kuzaala buzo tasobola buzo ate kati olwate olwedde kumanyi yebaka kati ninda gwe ninda gwe bwe nawe ngamba yebaka ojja kunnyonnyola kati tasobola kwebaka asobola teyebaka tasobola kwebaka tasobola katono nnyo ati nange asobola okwebaka naye tateyebaka n'okuzaala bwe kuli asobola okuzaala naye tazaala kakati yazaala wamuzaaza kati ng'ongamba namuzaza Allah asobola okuzaala naye tazaala mugumba buli kimu akisobola mugumba Allah mugumba Allah mugumba omugumba kyeki si muzadde agambye omugumba onomubuuziza si muzadde wabula azaaleera wampoma nti teyebaka wakiwamma atyo teyebaka lwaki tasumagira asobola asobola sobola okuzaala Allah bw'oba oyagala ndagawe yasumagirira nange ndagawe yazaalira wetukulaga bulijjo katono nnyo katono nnyo sebo neyanziza kakati bannange bateesa bannange betubeera nabo mu puroguramu tujumbire nnyo obutalowoozesa abantu nti wano tujja kkaayana tuli basajja bakulu fe abasiraamu bwe tugamba nti Katonda tazaala tuba tetutegeeza nti waliwo ebimulema bayibuli ega nti Katonda muyinza wa bintu ki byonna naye ffe mu akiida yaffe abasiraamu tukkiriza nti ebintu byonna ebinyomesa Katonda tabikola kankuwa ekyokulabirako ekyo kiri wala Katonda asobola okulya naye tuga nti tali kubanga linda kunaawe bwe mbasomesa sirika anti okaayana akkiriza nsomese bw'amala okulya ebidirira tuga nti gwe olinayo vaasi yonna tulinayo ey'okulya wali osanzeeko vaasi awo Yesu n'agenda mu ttooyi ebintu byonna eby'obunyomoofu Katonda tabikola Katonda tazaala si lwakuba nti tasobola naye ekikolwa ekyokuzaala kyaffe nze amaani nyina okuzaalwa ngeri ssatu esooka njagala okwesanyusa ekyokubiri neetaaga okuzaala nze ne famire yange n'abantu mu nsi twale Katonda tayagala kwala ekyokusatu njagala okufa waliwo anaasikira ekooti yange ne poloti Katonda tayagala musika so tukkiriza nti Katonda byonna abikola naye by'obunyomoofu tabikola bijja okuzaala kikola okuzoola kikola kya bunyomoofu okiwulira kino kyekisembayo ngaffe abasajja abayize era abakugumbya awandiikibwa buli wosanga ekiwandiiko kyonna nga kigamba nti Katonda azaala wonna wokisanze naye nga waliwo ekiwandiiko ekigamba nti tazaala osooka kutuula neweetegereza olw'ensonga kiwandiiko kino ekyogera nti Katonda azaala kya bwakatonda oba kya sitaani kankuwa ekyokulabirako kati genda ku minzaani gwe ku lw'abatuuliriza ekiwandiiko kiri mu 3:14 Makko kigamba nti emizimu amayembe ebiteega n'ebyonziira kubanga ekigambo ekirawo kiri kimu kitegeeza amannya ago badayimoni ababi kasita baalaba ku Yesu bwe bati bwe pa ne bagamba ono si kirala mwana wa Katonda kati minzaani eriwo okusalawo gwo okkiriziganya n'okukkiriziganya kw'abadayimoni nti Katonda azaala sooka olinde omukono tuna Makko 3:14 nawe wawanise nawanise sooka ogisome okoze bulungi okubuuza ekibuuzo webale nnyo kati mutamanya kibuuzo ekyo kyobuuza ansa yakyo nze njiyina buuza sebo kanzire mu lunyiri lw'osoose okusoma Makko 3:14 bwe mpulira ng'ono omusajja amanyi Oluganda bayibuli nga ne badayimooni ababi nabo ne bagamba nti oli mwana wa Katonda be baba basoose okyogera nabo ng'olinawe yasooka okyogera mu ndagaano empya
kati ekyo bwe tukimalanga njagala kuzza mu lulimi Oluganda bwe baga ne badayimoni ababi abo ne bagamba kitegeeza baliwo begasseeko abasooka. We are not teaching a grammar. Tuli kumusomesa ow'obulimba. Musomesa ow'obulimba. Ebayibuli endagaano empya linda kugwa oli musumba nakugamba obuzibu bwe mulina. Obuzibu abasumba bano bwe balina. Owaye tebamanyi Bayibuli. Bayibuli erina enjiri nnya Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Makko ye yasooka. Oyinayo olunyiriri lwonna nga Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Lwaki ate tutandika na Matayo? Waliwo yasooka Makko okwogera nti Yesu mwana wa Katonda. Bw'oba wasoma Bayibuli kituwe mu bwino. Anti kituwe. Gw'olinayo Matayo ng'asooka Makko okwogera nti Yesu mwana wa Katonda. Tunula wali mu kamera tuwe vaasi eyo. Kati ntunuddewo. Tunulayo. Kati bw'oba omaze nkuyamba. Ekisooka wakoze ensobi mu lulimi nemanya nti tolumanyi. Ate onenya Bayibuli ate nze nagiwandiika tonsibaako bulimba. Si nze nawandiika Bayibuli gamba nti Bayibuli yaffe yakola ensobi. Sooka oddemu vaasi gye nva okusoma 3:10 mu Makko. Bw'oba oga nti ndi mulimba bwangisewo. Kati moderator ku lw'abatuwuliriza n'omusumba ono tusomere 3:10 mu Makko. Onanzijeko obulimba. Onoji tusomera. I need your protection moderator. Ono tusomera 3:10 mu Makko. Anto nantadeko obulimba. Oyinzo moderator. Oyinzo jitusomera 3:10 obulimba bumveeko. Njaji kusomera. Jinsomere kwanza neyambule koti y'obulimba. Moderator tata ndi musajja mukulu. Nyinzo kuyita mu district nya. Ntambula district nya zije Kampala nga zije kulimba. Luwero mukube mabega, wachiso mukube mabega. Nkugambye moderator, Bayibuli yiya ne ya studio yiri. Somo olunyiriri mu 3:10 mu Makko olaba nnimba. Nnyo kati lwogere. Mulumba olunyiriri. Anti bajeyo Bayibuli onagamba nnimba. 3:10 mu Makko. Sirika basomewo Anto musumba bw'obadde oyogera omanyi omusumba ono alina akakodyo bwe ntandika okuyigiriza nga nyingira musaagala kunnimbisa wamasoma soma 3:10 mu Makko nakugamba musumba nakugamba bw'onooba tozzeeyo kusoma okyaswaza nnyo obulokole sirika Bayibuli yeri toddayo kunnimbisa sinze nawandiika Bayibuli wamasebo soma ekiwandiiko chairman soma 3:10 mu Makko. Kasita basoma 3:10 mu Makko siddayo kwogera. Kati soko osirikeko. Nze nno kennyini kanjisome. Chairman yabasoma. Anti ogambye nnimba. Soma wali olaba obanga emizimu si gye gyayogera nti Yesu mwana wa Katonda. Gwe kasono mpaya asooka ng'ogyeko. Makko si yasooka okuwandika Bayibuli. Soma moderator. Tugenda kusoma. Soma. Gwe nja kukaabya musumba. Ate Makko yasoma. Makko ne mata yani yasoma. Linda ko basome. Nja kukaabya. Omanyi ojjano mu studio nga tokoze revision. Ate sirika tukulabisa. Soma sebo. Ogambye 3:10 10 mu Makko. Lwinasomye dda. Diamond. Ababi nabo bwe bamulaba ne bagwa mu maaso ne bakaaba. Bagamba ntiki we mwana wa Katonda webale nnyo kati si kibuuzo noteekawo question mark omaze okusoma bagambye tusikike osirikanga bamaze osoma kasirika kati nkuwa bikula mu ngero munana musumba bw'ondabako ebirevu mpita mbuzi mu ndagaano empya waliwo ekitabo kye bayita ngero wasomera wa Bayibuli kubuuzizza ekibuuzo mu ndagaano empya mulimu ekitabo kye bayita engero. Why is it that you are turning the program into a confrontation? No, nkuwadde lunyiriri lwowakanya sajja jeyo bwino nzijayo amaanyi ayagadde programu eggwere ng'alaga twagala kutegeera omusomesa ow'obulimba omutegeerera ku ki ng'ayigiriza ku Katonda. Muleeta Isa Yesu tetunatuukayo tuli ku Katonda. Ekisooka muŋŋambye nti bw'agamba oli bw'asomesa nti Katonda tazaala
Side emwega nti oyo aba wa bulimba. aba wa bulimba kubanga Katonda yagamba nzaala. Okay, tujja tandikira awo.